wa COVID-19 bino byonna bibadde mbalala. Omuwandiisi w'enkalakkalira mu minisitule y'ebyenjigiriza Alex Kakoza alambudde amasomero mu municipality y'Embalala okulaba batuse mu goberera ebiragiro bya minisitule y'ebyobulamu okuva abayizi abali mu bibiina ebyakamalizo lwe baddamu okusoma. Ku Mary Hill High School buli kimu kitambula bulungi ng'ekyamabanga bakikwasa kannabwala nga buli kibiina kisomeramu abayizi 9 bokka. Because when we opened for only one class, we knew first of all it was a challenge. It's a challenge because we are opening in conditions that are not normal. So we want to see how they are coping in those conditions. Kumbala Municipal Primary School yaddenga balina obuzibu obungi bw'abayizi nga P7 yokka erimu abayizi abasoba mu bina okunaba mu ngalo n'okwambala masiki bijjumbirwa. Bino ebijjidde nga ministry y'emu n'ekitongole kya UNICEF batongoza enkola y'okusaasaanya amazzi mu masomero okwanguya okunaaba mu ngalo okutangira endwadde omuli COVID-19 nga komishona w'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Cleophas Mugenyi bw'annyonnyola. Ebitundu 42 ku buli 100 amasomero ga primary tegayina mazzi malungi ag'okweyambisa. Agamba kino si kyakoma ku COVID yekka wabula n'endwadde endala eziva ku bukyafu ng'obulwadde naddala obuva ku bukyafu bwakendera nga abayizi banaaba mu ngalo ng'agamba nti okukola obulungi kujja kweyongera. Waliwo n'ebintu ebirala ebiyinza okubeerawo wakati okuva ku ssomero ng'abaana bagenda kukima amazzi kubanga oluusi amazzi gano gabeera wala ne bayiga empisa mbi. N'olwekyo kikulu nnyo okulaba nti amasomero buli ssomero eyina amazzi mu kompawundi. Dr. Kedre Agenda ng'ono yakulira omutindo gw'ebyenjigiriza ategeeza nti abaana ab'obuwala bakuganyulwamu nnyo naddala mu nsonga z'ekikyala. So abaana abawala obatagira ka place okugenda kweyonja feeling insecure at school ne basigala eka tebajja kukola ki ku ssomero ate bafiirwa nnyo. Wabula asabye wabeewo okukolera awamu wakati w'amasomero n'ebitundu kwe gali okusobola okutumbula enteekateeka eno. Balaba nti ebyawashi babiteekako amaanyi nnyo. Essomero bwe balina nkatanka aba community school abaana bagenda eka oba mu evening community erabe nti tanka yaffe y'abaana baffe tebagikola ki tebagi vandalize. Wano ekitongole ky'ebyenjigiriza ebisookerwako era kisiimye abakozi abanywedde mu bannaabwakendo mu mwaka guno. Maria Naluwembe, Rosette Nanyanzi ne Abdul Mariki be bakwasiddwa ebirabo ebibasiima ng'omukolo guno gukoleddwa Jenny Mwesigwa nga ye komishona y'ensonga z'abakozi mu ministry eno. Twateekateeka omukolo guno okulaga okwebaza eri bannaffe abasobodde okukola bulungi emirimu gyabwe ne basingako ku balala. Nze Dennis Kyobe ku Lwabukedde TV. Ate bba abatuuze b'e Kajjansi balajjanidde abakulembeze baabwe okulaba nga babayamba okubafunira amazzi amayonjo. Abatuuze okuva mu zooni 7 kuli Kawoto A, Kawoto C n'endala nga zino zisangibwa mu Kajjansi Town Council be balajjana oluvannyuma lwa bizinesi zaabwe okuva olw'ensonga y'amazzi nga balina n'okutya nti bandikwatibwa ekirwadde kya COVID-19 olw'okulemererwa okunaaba mu ngalo. Tunywerako bidiba bye munenteze binywerako bibeera awo taapu zaafa abakulembeze beekweka ne musaawa y'akalulu essaawa eno teriyo bakulembeze bajja kutuyamba bali luddawa bagalera tubawa akalulu batukolenga bujjo bye batukolanga bino kaseera kano ketugendamu ak'okulonda mwe bandi badde batusobola kutuyambira ne batukolera bohole eyo naye bwe babeera nga tebasobodde kugitukolera mu bino ebiseera bino kati basuubira ffe nga ffe abantu ba wansi tukole tutya. Bano bategeeza nga amazzi bagakima mu bidiba bye ebimu n'abakubi ba bulooka mu kitundu kino kye bagamba nti kitadde obulamu bwabwe mu matiggo olw'obukyafu bw'amazzi gano. Abantu baabali abamu basobola tebanaabya abantu tebakyalya bulungi lwagundi lwa amazzi. Abaana baffe babonaabona amazzi bagajja wala ate babusenerera busenerezi ne tubakuba n'ekibooko olw'okuba baba baluddeyo. Twasangawo obuzibu nti abantu batambula okuva wano ne bagenda eri ku kampuni okusobola okufuna ku mazzi ag'okunywa ag'okozesa. Amazzi bakozesa nnyo ag'ebidiba ebyo. Ssentebe wa zooni ya Kawoto A, Abu Mayanja ategeeza nga abatuuze be bwe basanga akaseera akazibu olw'embeera eno n'asaba abatuuze okwekolamu omulimu. Akasente akasoloozebwa ku bantu ke kaddaabiriza bbowa. Omuntu ne bamugamba ajja kusula omwezi omulamba ajja kusasula 10
tebakaala tetuli gavumenti tujja kusasula kale kintu ekyo kitukola bubi naye batwakufunyayo omuntu yenna asobola okuyamba tuyinza okwezza obweddi kati netufula engeri tusobola okuddaabirizamu. Dr. Sanyondo Mathias omusawo okuva mu ddwaliro ly'e Lubaga atubuulidde ku kabi akali mu kukozesa amazzi agatali mayonjo ng'ag'ebidiba bano ge bakozesa. Obuwuka bungi bumultiplyingiramu amazzi kyekisooka, naye ate n'ekyokubiri n'amazzi amala agavudde mu bitundu ebirala byonna ng'enkuba etonnye gasobola okujja ne gakola ki ne gegattamu ago amazzi ne galeeta obukyafu bwe gazze nagwo. Jovan Kibirige yakusakidde eggulire lino ku Babukedde TV1. Ate abakulembeze b'ekibiina kya NRM mu disitulikiti y'Emityana batandise okugabira bassentebe obugaali bwe bayambeko mu kunoonyeza Pulezidenti Yoweri Museveni akalulu. Ssentebe wa NRM mu disitulikiti y'Emityana John Kintu yatongozza okugaba obugaali buno ng'ali wamu ne Vincent Nyanzi, ssentebe w'ekibiina mu ssaza ly'e Busujju. Olwaleero tulina essanyu ery'enjawulo olw'okubeera nti tufunye eggaali omulundi ogwokubiri nga eggaali zino zigenda kwasibwa ba chairperson ab'emiruka nga bagenda kukolerako emirimu gy'ekibiina okutunda NRM. Kintu alabudde ababufunye ku bukwakuliza obuliko n'abasaba okubukozesa obulungi. Akwakuliza akasooka olina gikuumira mu kkala yaayo nga bweri eya yero. Yakakwakulizaako okubiri tetundibwa. Akakwakulizaako okusatu ayo yennyini chairman gwe tugikwasiza eyajja okubeera nannyiniyo. Ate yaliko ssentebe w'ekibiina kino mu disitulikiti Hajji Aruna Kibirige Nziza awabudde bannakibiina okkomya okulinngiriza abakulembeze ku nsonga y'ensimbi naye bafe ku kimu kunoonyeza balina tiketi y'ekibiina buwagizi okutandikira ku Pulezidenti Museveni. Eno NRM yaba silent majority era tukakaza nti olw'okubanga abantu baffe basirise n'obululu bwabwe ku mulundi guli mugenda kulaba abantu nga basuula akalulu kaabwe nga bakawa abantu bebalina okulemera naye nga Pulezidenti Museveni kanakalulu agenda kawangulira waggulu okusinga n'obululu bwazaawangu. Kibirige asinzidde mu maka ge Busimbi mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire n'agamba nti waliwo bannakibiina abeefuula abawagizi ennyo kyokka nga balekerera okukola ebigasa ekibiina ate ne badda mu kuwakula entalo. Addemu abantu baggwemu emyoyo emitono. Saawa zino tuli mu kaseera kazibu, opposition emobilizing abantu baayo, abantu bo bali ku ssente. Mu mawulire gaffe ag'ebyemizannyo empaka za Africa